Embeera eno ebadde ku kyalo Omwereremu e Bulera mu disitulikiti y'Emityana abooluganda bwe bakizudde nti omuntu gwe babadde bakungubagira oluvannyuma lw'okufuna amawulire ge nti yattiddwa ate okuba nga gyali mulamu. Teddy Kabanyana ssenga wa Dennis Ssekyewa abadde alowoozebwa nti yafudde amawulire g'okufa yagafunye kuva mu kyalo. Nayanguye nenkubirako brother wange amuzaalira ddala n'angamba balinnya era bali mu kkubo. Netegese mangu nengenda nembeegattako nze nagenza otuuka ku ddwaliro bw'omwana bamaze omukwata ne bamuyingiza mu ggwanika. Agamba nga batuuse ku ddwaliro bayise emitendera gyonna era ne baweebwa omulambo gwabwe gwe babadde bamanyi nti gwa Dennis. Era ne tumala ne tuteekateeka oyo omwana n'aggyibwa mu ggwanika ne tumuteeka ku mmotoka ne tumuleeta mu kifo naye ng'omwana ye yennyini. Nze kennyini kamwakoogera nakwataganye n'omusawo ne tumunaaza ne tumuyonja n'ayambazibwa kuba yabadde nga bwe yazaalibwa. Kyokka agamba nti nga bakyatanka n'ekyassa omugenzi ate kwe kufuna amawulire akawungezi k'eggulo nti omulambo gwe balina si gwabwe. Bannange nze natidde nnyo n'ensituka ne ŋŋamba ababadde okumpi ne mbagamba bana mubakwate. Tebava wano okujjako nga batuleetedde Dennis bwe baba batugamba tulina omulambo ogutali gwa Dennis. Era abamu katono zika tuzirike batu bwe twasiibye naye naye nga tomanyi mufu. Twaluddewo kikakasa paka bwe twamulabye. Ne bitusobera ng'omuntu eyafudde n'omulamu bafaanagana nga n'enviiri ekika kye basala kye kimu. N'enteekateeka ezimuziika twadde tuzikoze. Ekikanga twafunye ky'amaanyi nnyo nga Dennis kuba yatuukidde ku nze n'aŋŋamba Kibumba n'ensooka njagala okubuuka nziruko omuzimu. Nga ndaba omuzimu mulamba ali mu ddiiro ate muzimu ndi naye mu kkubo. Ne tuba nga abagudde eddalu buli omu n'atunula bibye abantu baagala okubuubukawo ne mbagamba mukwate empola. Dennis si yoyo, Dennis tumuyina wa mu nju. Kino kyatadde buli muntu ku bunkenke era ne baddamu kwekennenya omulambo gwe balina. Nga zingira ssaawa 2 gwe babadde basuubira okuba omufu Dennis naye n'atuuka okubakakasa nti akyali mulamu. Ye Dennis atubuulidde nti naye kyamwewuunyisizza ng'awulira abamubika nti yafudde. Kati nnyina munnange gwensula naye ye yansanze n'aŋŋamba gwe nno oli awo nene mu kyalo wennyini emmere yawaatiddwa era bamanyi wakoze eki. Nange kennyini natidde ne ŋŋamba sibanga ndi wakubiri era ne neerabira awo nensooka ŋŋendako ne ku dduuka n'engula ekyokulya ndabo bansookira kuba ne nga teri muzimu gulya. Bano bagamba bakubidde poliisi okugitegeeza nti omulambo gwe batutte si gwabwe era ne bagisaba ejje nno omulambo gwayo era bwe tutuukiddewo ng'omulambo poliisi emaze okugutwala abooluganda ne basigala awo nga bali mu kwewuunaganya.